tubaniriza ku programu yaffe olunaku olwaleero ekibozibozi nze teacher Kauchi nga tuteekawo bannaffe aba Sophie Kale Powder olunaku olwaleero ndi kitundu kino ekyenakawa njagala kubanga ntambuliramu naawe naddeko ne munnanga tunyumyanyumyamu oba n'omuntu nga tunyumya onagamba nti munnanga omuntu abakulu abamu tebaagala kunaaba kyekiviirako abantu bakulu butagala kunaaba munagamba nti abamu baagala bakola kyejo omwagala wawe n'amunaazaako konze munnanga gwosobola okunaaza omwagalwawo si byagamba nti amaze kulwala noddayo eka n'omunaazaako oba yina akunaazaako nze teacher Kauchi nkwaniriza mu programu yaffe ey'ekibozibozi ndine Franka ku kamera eyankozeeko olwaleero ngenda tutandikira wano mbuze basajja bange bano aba boda tubenga tunyumyamu tulabe ekigenda mu maaso ndi mu kwogero wali wadde omusajja bayina enkaayana mu myaka gye tuli mu gino egy'ekintu ekikulu osobola okunaaza omwagalwawo nga si byaga nti mulwadde ate lwaki kyekigaanaawo wanika emikono n'omunaaza ate oba nsuze naye okumala ebbanga osobola okunaaza omwagalwawo omusiraamu alhamdulillah munaaliza ddala bulungi nnyo kugine nga si mulwadde ganti si mulwadde n'akapale kali nemwoleza n'okumwoleza bulungi nnyo kubanga obuyonjo nze mba mbwagala ate lwaki si bumutuusaako ne munaaza n'anyirya bulungi naye abakyala basinga bagamba tebasobola kunaaza basajja abo kyebakoba tebakimanyi sikiinako buzibu okujjako kati nga nze Ibrahim Katerega siyenda naye mukazi wange owawaka gwe nnina siyenda mukazi nina ogu alhamdulillah mbeerawo ate weno mu Kampala ndi mu buulu mukazi wange ali Mitiyana wano Kampala ndi ate Ibrahim Sirika Mitiyana ali seefu ate naye munkakasa ali seefu bulungi nnyo okakasa nkakasa bulungi nnyo munaaza anti ye point jo munaaza nanyi wano okoye bwoti ovudde ku mulimu nakwata nagala mukulu Ibrahim ye sikiina mbuzibu okujja nga ate agaana bolanga agaana okumuyonja ng'oyo malaaya muweereza obubaka mukyala wange ow'enkima nkutumidde nnyo nze Ibrahim Katerega ndi eno njiya kati nze obaani gye ndi kuba nze Ibrahim ate wawasaba nkima ate ndi wankima ng'oli muko mutumire mukyala wange abaana alhamdulillah katulinawo 6 2 bakola ki mwalina musiramu ngoza nnyo ate inshallah ku Sunday otyo kantumira ab'ekiteete bonna nti ku Sunday tugenda kutikkira omwana wange Zubeda tumutikkira ku Sunday inshallah yafunye diploma alhamdulillah busuubizi NTC bintu byabagagga mugana wange omukolo gulira kiteete okyamira kiwawu noddaawo mutegese pirawo yabuuza inete bako kapirawo salamu alaykum wadde kyakubuuza muganda wange sebuufu okinamu obuzibu n'okulongoosa omwagalwawo sikirinamu buzibu bwonna wadde nkeka wadde buzibu yaate okunaaza naye takirinamu buzibu kuba nalindwaddeko nga yanongoosa nze njagala byabulamu nga bya mukwano si byabugamba nti omaze kulwala bakuyitane yenze Sekadde Saamu Sekadde Kawenja wano lyerikola wano okolanga ani ku stage wano nkolanga supervisor sebuufu ono supervisor bwekiri amaanyi wano mbadde nkuyisizaamu amaaso assalamu alaykum salaam ye ddiini yo mukigenda gitya mpola wano bakwogerako okigwenga banjogerako n'omusajja muzibu anoonya sente ekigenzi ewala muganda wange Kawenja osobola okunaaza omwagalwawo omubiri si kumunaazaako bigerebo omunaazeeko mu maaso naye kati olaba omukyala ekigambo kye bayita omukyala nyina engeri gye nnyinza okukikunnyonnyola mu muganda wange abakyala abo balaba oyo omukyala wange aba mukyala wange kakibeere ki naye bagamba nti nobakola kibino bibagereesa muno abasajja abamu nti nze sikola kino sisobola aba akulimba oyo omukyala kyekintu ky'omukama kyaba akuwadde ng'ekirabo naye ate waliwo ebintu ebisukka nga toyinza kimukolera gaa nti mwoleza akapale ate kati kirimu ki olaba omuntu ogwotabuka n'ogira olulimi lwo n'okola ebirala kiralu Kikawenja kiralu kankiveeko banaye mujje babuuzeeko Kikawenja kiralu kankireke ogamba otya muganda bitambula bitya tambula mpola tulako wano wali kamera yange jangu wano bwati wano obojja otulule mu kamera yange wali kyonyumyemu emirimu gigenda gitya wano emirimu gigenda mpola mzee bakuyitaani gwe bampita Musazi Emmanuel wava mu kyalo ky'okujja Kampala nava Kyotera wajja otya
Kyotera najja kale nasoka subula ko miyembe. Nsoka nijja we nakasero. Kibuga nengera nga. Nembo giteke nakasero no yiga no giteeka wano. Nenjisa polinga mukona wana era. Kati no giva muno date mu boda. Nadda mungoyi. Wadda mungoyi. Muganda ngo sobola okunaza omwagalwawo. Munaza wabanga wembanga mwagala te kasaba nga naye nga njagala. Nomunaza omubiri. Si mulwadde. Nga simu nga mulamu n'aba mulwadde era munaza. Mutumirako. Nza mutumi kale erinye dasirimaye naye kamutumire kwa mwita Sharon. Atumanya terinya ddala lya Sharon. Katubera serious ofulenye lya Sharon ddala ajja kubba omunonye nga tumanyi na wamujja. Owulidde sibyagala ebyo mbolinya se. Tamanyi na linnya ddala lya mukazi we Sharon. Amanyi ko limu. Bakuyitani amanyi. Amanya agange bampita Sembati Aroni erinye. Sembati Aroni abo mu kyalo bawo bebani. Abo mu kyalo. Mpiji Mawokota. Bagamba kye Mawokota. Je bali balungi. Mawokota nawulidde Ludamani yagala kwesimbawo mu kuddako. Tujamuwa. Munamuwa. Tuli betegefu. Muri betegefu. Fa bavubuka tuli betegefu. Ne yanziza. Ndi mukubuza abantu kijama gosobola okunaza omwagalwawo mu kyalo. Mwagala nnyo mukyala wange nsobola kikola. Nsobola kikola. Omubiri yes. Nga si mulwadde ganti yale malabi kibiki. Mukyalo wange mulamu. Ebitundu bye byonna biramu nsobola omunaaza. Sikina mu buzibu. Mukyala wange omwagala nayiga Immaculate nkwagala nnyo sigala ku Bukedde TV Bukedde Farmer embutikizi. Omuntu omusajja omwenzi yali badde n'abakazi bameka. Kala atulisi ko buli musajja bwesenga muli benzi. Ticha oyogedde ku kigambo ky'obwenzi. Ekigambo ky'obwenzi abayagala ononole sijja kubulira namba gyali ababo bana bayagala direct waliwo bana abaku WhatsApp walonda bana abakuba ekiro bwawukana bulimu amadiguli waliwo abo ku WhatsApp waliwo nabo mu kinaabiro nsangayo mu kinaabiro abaana abaati nga mukona neibaye ngochuka gamba wanji wayo yendede kubalwa kuba WhatsApp kuba sendangako nalokoka era ndi mutundwe je nkigala wa pastor to ne yanzi kama abakume mukama abakume ogamba otya wendi baba emirimu gigenda giti emirimu gyampala bano bakogera ko kiwana shira tawali kyamanje banjogera ku bodo ni maduka ndi ku boda emirimu gya boda gitambula giti emirimu gya boda bana bana ba boda bambala element ebiri ate kati abo balaba tikina kyo balamu lwansonga kubanga ate kati ekiro kati mu ggwanga kituyamba ffenna lwansonga omuntu bobera ne gundi ezo eze element ezo kikuyamba nnyo naddala okuta ku basirikale era kizibu nnyo okusanga owasifu boda nga akwatiddwe omusirikale mbozi nga akoze ensobi ey'amaanyi kati kulegeza nga nti oba awese babiri ayise ku bitaala ng'ebyo kubanga ago gemateeka bagamanyi tugamanyi nedda bakyetwala tuveyo sijja bisobola mbuuza nti osobola okunaaza omwagalwawo ate nga lwaki nedda era munaaza kubanga abeera wange bwe mbanga ate naddala nga mulinamu abaana oyo ye aba mukazi wange sikina mubuzibu ntumidde ku mwagalwawo wange Justin Kyomuhendo ndaba simanyi oba ndaba aliriddawo jali waka bwe bale nnyo mondabire kaneyongereyo ngenda kudda kale tumira ku mucha oho we wange Suzani yankubuzeeko wano jangu wano nkubuze Gideon Witini mwe namba tumidde bye Witini Gidi mami bwe bwana bwe nina kyali okay ate mama wabana yes Suzi mutumire kumugaya Susan Susan I love you mutumire mu luzungu Susan ngenda kudda tunadamu ngenda kudda nyongere kunyumyako nammwe soko bave mzije mbabuzeeko bamama abo njagala babuza mu kubya TV bamama kansooke bano nzije mama muje bale ko munna emirimu gitambula gitya
Tambula bubi sente tezirabika. Kiki sente kyesizibuzizza. Naffe twebuuza. Oba bye mutunda twebuuza oba nti tebiseerebwa naye babiseera naye ate tebitambula. Lumonde kati ali kumeka. Lumonde ali ku ssente kati ensawo bagitunde 14, 13. Munene ya buno butono. Buno obutono buli ku 4-5 naye omunene 14, 10. Olongo gitundire ennaku nga mmeka. Anti engeri gye tali bali oyinza gitundira ennaku nga 3. Abali gye bali abato.